ngaakola ekyo naye nga tomanyi lwaki akikola Biga yavuddeyo mu official statement okwongera okutangaaza kuba mugamba nti Biga wakituva ku byabufuzi abakakasizza nti munnange ekirooto akiraba ne gy'alaga alabayo era yandibanga ayagala kwesimbawo Starboss eyavuddeyo n'asugwasoma oluzungu n'agamba atya n'atugamba dear fellow citizens n'agamba nti batuuze bannange mugamba mutya greetings to you all mbabuuzaako mwenna I am tired of seeing the comment from some people saying Big I leave politics and focus on music. Koya comment ezingamba nti Big I va ku politics sigala ku ndongo. On some of their social media posts anyway. So let me set the record straight. I am deeply involved and committed to the politics of my country, and I will never step away from it. It matters to me greatly as a Ugandan citizen because the state of our nation affects us all. Politics is what determines the future of every Ugandan. Kakati no kankyogere ate sigenda kukiddamu ebyobufuzi mu ggwanga bino mbirimu nnyo kubanga ebyobufuzi by'eggwanga bisalawo kinene nnyo ku ngeri y'entambuza y'obulamu bw'Abannayuganda. In fact, I should consider running for parliamentary seat in 2026-2031 term in my constituency, as our President, His Excellency Robert Kyagulanyi, has strongly encouraged us to do. Era nnyinza n'okuwalirizibwa okwesimbawo mu kalulu ka 2026-2031 nga mukulembeze waffe bw'atera okutugamba nti ebyobufuzi bino tubyetabemu tusobole okuwangula tugende tukolere abantu baffe. Bw'atyo n'agamba this will allow me to contribute more actively and practically in serving my country well. Kijja kunnyamba okubeera nga neekwatiddemu mu buliwo. Okuserving eggwanga lyange. Nabagamba, first of all, I'm 18 years and old. I'm above 18 years. And second, if not us, then who? And third, music is my business, but my commitment to my country is a priority. N'agamba bannange n'ekirala ndi waggulu w'emyaka 18 kuba nedunza namuzaalamu omwana. Ekyokubiri bw'atabanze ayinza kubeera ani. Ekyokusatu omuziki bizinesi yange naye okwagala n'okusoosowaza eggwanga lyange nakyo kikulu. Nassaako omukono Mayanja Ibrahim. Ndowooza abadde alina kyagamba ekyo. Biga yava mu gundi ki? Weekawempe. Bwayise Kawempe. Abali mu constituency yaani ewakazibwe Bashiri nga chairman Nyanzi yazze mu kayimba ka Muganda we yagambira chairman Nyanzi naye abeewo awatudde ene Nyanzi sayo yandifuka Nyanza abasi kozi byakusiramuka itayo bukadde nawe gende eri mbogo tewali jirita kati pasi zibaya ku myaka emeka atano okudda goloba nkaaga okola ki nga kali bwomusanga mweje emyaka nga tekuli jirita osonyiwa busonyi ana plus bisera byali byantale ebyo bayi bayina ebibabonya bonya yazalanga omwana yakwekanga mukwe so omusanga mweje emyaka sonyiwa Uganda wange naye nga naye omuntu waba kale ndi musiramu naye ebyabasajja sibimanyi nnyo nga tebana kusoza shahadu basooka kebera girita of course byonna bitambulirawo wawe biwandiiko ngo nali omuntu ayinza okuba tugende kugita n'omugabo waayinze nayitayo dda era of course olina okuleeta ekyokulabirako nti munnange ate bayinza n'okugaba nga baakusala bubi ne bakutereeza nga tulina okukuzza mu ddi gwe tebakigamba ku bagundi ku bagiso bo balina n'okuwawula ne bagamba kituufu wakolako ne tewatuukiriza tuddeyo omukolo tuguddemu ne bakwongera abati ejjiita baddukanga mu malwaliro nalemererwa ku mugisu musiraamu bamuddamu anti enkugambye kakati wabayo Mafaabi ayagala okugamba Mafaabi Ibrahim ayagala okuyita akalombolombo kali akakawunga k'amawogo agenda omwana yamugamba paapa aye baakusala bubi tugende twongere okukusongola n'afuuka omusongo naawe oli basongola abasongole nga buno obuti bwe boteekako ennyama Somayanja ajja katumulindi oba agenda waani awo
sisuubira nti ababasegenya ayinza okuba nga weeno kawempe ya gundi eno kawempe ya gundi eba south yewaabwe buli omu ajje olaba eggwanga lino buli ebintu ebyobufuzi we byetabaamu abantu abalowoozebwa nti abo balina obyetabamu kireetera abantu eno abawansi okubanja ennyo mugende mubyetabemu mujja na kutandika okutegeera projekiti za gavumenti zezirwa gavumenti eyinza okuba nga era bintu bingi byereese naye abantu tebakimanyi gavumenti yeeriwa NRM yeeriwa ekyaffe kyekiriwa ekitali kyaffe kyekikola ki where do we comment where do we put our interest ate bano abantu bemwangala nawe bajja bongera basosoleramu oba kitegeera bulungi nnyo ate big guy is right bannange ffenna we are full politicians because services government zeewa zijja directly kunze so bwe mbaako kyenjogedde ku politics tolina right yensirisa tumazeeko ekisanja kya myaka 5 naye oyinza okusanga nze kati nga weno direct sina kyenfunye mu gavumenti naye si lwakuba nti tekibaddeewo naye kubanga nina ekirowoozo nti no kati ziri sente zebafulumizza ez'emyoga lwakuba kale be baziwadde bambadde ebisaati bya yero kati no wonder people bakizinga banaabwe nti baalidde sente ya gavumenti eyayagala olyalye oba kitegera kazemu we tugenda ne tuyingira ne tumanya ebintu bino tujja kutandika okwawula nti zino ez'emyoga muganda wange ezaffe tugambe nala lisaze nga yambadde essaati ya yero nti gwe essaati yo gyambadde ng'ayagala otutegeera tungaye gwezo that is our money. That is our money. Kituzaalina okwera ensonga ya gundi nno we nafunidde interest by the way of course bino ebintu biruma no kyembadde ngamba biruma nti funding ze tubadde tufuna kuba okusinza ku project ezirunninga bikosa honestly bikosa obwedde abakulembeze bonna embeera bagitaminga ntino ya mbi nnyo ekitutuuseko kuba ntino USAID yajjeemu naye bwedde nga president waabwe agamba okuyamba si kyekizibu njagala manye ssente y'Omumerika bw'eba eyambye Omumerika afuniramu wa ati awo Omumerika womutegeerera nti ye yeerwanirira ntegedde bulungi nti ffe wano tuddira ssente yaffe ey'omuwi w'omusolo kulw'okuba ng'eyise mu projekiti za gavumenti Omunnayuganda bw'azikozesako nga bagamba yalidde naye nga ssente yiye Munnayuganda ateekeddwa kale buli omu ajje omanyi bw'otaabadde lwakaddi yabadde n'ekivvulu eba